Tawula Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza ebyobusuubuzi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawula Radio ne TV amazima we gafa. Yes, oli ku Tawula Radio, Tawula TV Johnson Sengeno ngamba buuzako olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nkyazizza abagenyi abakulembeze Abannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi nga bakulembeddwamu Chairman Ismail Okedi, Vice we ate wamu ne Senior Advisor ne kubeerako ne Woman Representative. Tugenda kuyita mu bwangu, tugenda kubaako bye twogerako wano okutegeeza mu benda Abannayuganda abawangaalira ebiki bye mulina okumanya ebigenda mu maaso okuva lwe balondebwa bazzeeko wano okubeera nga balina obubaka bwe baagala okubategeeza. Naye nga ntandika njagala Chairman osooke obuze kubatuuliriza buli omu abuze kubatuuliriza tulyoke tutandike bulungi program eno olunaku olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannayuganda banna kisookera ddala tweyanziza nnyo Mr. Tawula Johnson okutuleeta wano ku Tawula Radio and TV era tuli basanyufu nnyo komiti yaffe e Abu Dhabi tuzzeeko okuwayawayaamu tubeeko bye tubanga tupassing over the community. Okay, nsaba mukyala Vice obuze kubatuuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Abawuliriza n'abalabi ba Tawula Radio, Tawula TV mbagala nnyo mwebale kwekuumirako. Senga Fauzia M. Manya gange, Vice Chairperson Abu Dhabi Community. Yes. Amanya Nedobozi, Team Consultant nga Senior Advisor wa Abu Dhabi Community. Mbagala nnyo abalonzi baffe ne ba Abu Dhabi mwene okutwaliza wamu. Nyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Nandinyo Raksha, Women Representative w'Abannayuganda mu Abu Dhabi oba n'abakyala w'Abannayuganda mu Abu Dhabi. Sanyusa nnyo okubeera wano ku Tawula Radio, Tawula TV era nebaza Mwabisenyo okubeera nga atukyazizza. Okay, abagenyi bano bazze wano okubaako ensonga enkulu ezigenda mu maaso mu UAE eri bannayuganda n'abo batali bannayuganda, ensonga ya amnesty bazze okukubiriza generally. Tukimanyi nti ensonga emuzitegereza ezigenda mu maaso ne baagala babakubirize mu butongole okugenda for amnesty. Ate n'ensonga endala tugenda okuba nga twogerako y'ensonga ya convention olukuŋŋaana lw'Abannayuganda bonna mu UAE era abakulu bano kye kisinza obbaleeta ate n'okubaako ebigambo ebimu bye balina obbategeeza mu mwenda Abannayuganda abawangaalira eyo okwekuumira mu UAE nga mulimu mu makubo amatuufu. Ngenda kutandika ne Chairperson nga gwe eyalondebwa osooke oyogere ku nsonga ya amnesty. Amnesty kye ki? Amnesty mu lufuutufuutu lwewaffe kaŋŋambe nti ekintu ekyo gavumenti yawano yakiteekawo okuba nti akalembereza okusofteningamu embeera y'abantu babe nti badde ewaka. Ndowooza mu ndowooza yange bwenti bwekina okuba yes amnesty eyo. Vice nawe ku nsonga eyo nyini njagala osooka obule kubatuuliza omuntu bw'ayogera ku kigambo amnesty kikigwe ekikugira mu birowoozo oba oyo atakimanyi kuba kiri mu lulimi luzungu. Amnesty kye ki mu bufunze? Okay, amnesty okusinziira ku gavumenti ya UAE lyebbanga lye yateekawo okukkiriza aba resident kuba tulina ba expert ne ba residents. Expert be bano nga yajja engineer yajja nga ali professional. Then ba residents abasinga obungi kuffe oli ku visa ya myaka 2, oli ku visa ya myaka ya myezi 2, visa yonna gy'oliko. So baleetawo ebbanga eryo lya myezi 2 okusobola okutukkiriza ababadde mu bumenyi bw'amateeka okuzza ebiwandiiko byabwe mu mateeka nga babaggyeko fine zonna n'ababadde baagala okudda ewaka baddeyo ng'ate bakkirizibwa okukomawo nga bamaze otereza ebiwandiiko ebyo. Okay, kakati amukulu Chairman zeyo ku ggwe amnesty eno yatandika mu mwezi guno gwe tulimu omwezi ogw'omwenda era ng'egenda kutambula emyezi 2. Bubaka kinga gwe bw'olina okuwa Bannayuganda abali muno nga tebalina biwandiiko nga gwe Chairperson? Nze nga Chairperson wa Abu Dhabi, first and foremost tweyanza gavumenti ya UAE ne Abu Dhabi okuba nti batuwa omukisa guno nti abantu bakyuse ki
status zaabwe abo abagala okugenda ewaka bagende abagala okukyusa emirimu bakyuse naye nga bagikyusiza what legally not illegal but legally n'abo tulina Abannayuganda balina families nga bazaala abaana wano naye nga tebalina mpapula kati nayo chance yabo nayo beze babe nti bafuna paperwork yaabwe oba bagala abaana ba family zisigale wano ba following the polite procedure kale tukunga Abannayuganda bonna abali eyo bannanga kano ke kaseera omuntu afune empapula entuufu. Okay, kati tugenze wa senior mobilizer tumanyi nti gomu kuba na Uganda abaludde mu community era nga gomu abatandikawo community ya Abu Dhabi. Njagala nga tugenda mu Amnesty no kongero jinnyonnyolako mu bujjuvu biki byolabe bireetedde Bannayuganda otuba tutandikira ku katono awo tubuulireko issues ezireetedde Bannayuganda okubeera nga balimu muno mu bumenyi bw'amateeka, sometimes nga balina overstay abala balina abusco biki nsonga ekizoyinza okuba Bannayuganda oluvannyuma tugenda zikubaganyako ebirowoozo nga Amnesty ewedde tuyinza tutya okwekuuma nga tetuzze kubeera n'Abannayuganda nga bali muno irigale. Wewe nyose webalire ddala kibuuzo ekyo nga bwe namaze dde okweyanjula timu consultant gemanya nze nno nandisubidde nti abantu abali ennyo mu bumenyi bw'amateeka wano oba abali mu overstay tujja kutunuulira nnyo mu kaseera ka 2020 COVID-19 bwe yajjira nti bantu bangi nnyo baafuna obuzibu bantu bangi nnyo baaluzinga emirimu gyabwe ne baba nga tebasobola kubeera nga bafuna ssente olumu ate ezeyongerayo okukyusa visa waliwo n'abamu bangi baaluzinga emirimu gyabwe so bwe baaluzinga emirimu gyabwe nti companies nnyingi nnyo zaatemako abantu bwe batemako abantu ate nga tebasobola kuva mu ggwanga genda so ne basigala muno erero n'ebbanga so by the time we bagambira nti tuddemu tukyuse visa status zaffe already zaali expensive ng'omuntu alina ssente nyingi nnyo z'abalina okuteekayo so ne weesanga nti omuntu yakokontribinga mu maaso n'embeera eyo gyalimu eya overstay fe abamu tuyita mbu ayingidde ensiko kuba kukuyingira nsiko kakati eyo mu mbeera eyo bwe bayingira ensiko bantu bangi nnyo bambi abaafuna ebizibu ng'ebyo ate n'ekirala nti buli omuntu yajjanga ku visa ya myezi 3 ng'anoonyezaamu omulimu at least n'atwalako emyezi 2 ng'anoonya mulimu omwezi ogumu n'abeera nga afunye lwakiri company egenda okubeera ng'emuwa visa naye kati mu kaseera kano abantu bagira ku visa za myezi 2 bannaffe okuva e Uganda bwe batuuka muno myezi 2 amazima anoonye omulimu mwezi ogusooka tewali n'akwata omwezi ogwokubiri nga tewali era kyafunyeeyo naye sanga nga talina na ssente zokola ate ku kukyusa visa okubeera nti ateekako ey'emyezi 2 so naye sanga nti mu butuufu ayingiridde ensiko n'abeera ng'abeera mu mbeera ng'eyo naye kyamukisa mulungi nti oluvannyuma lw'emyaka nga 6 kubanga remember nti Amnesty yasembayo yali ya 2018 naye kati okuva eyo n'ebbanga tubadde nga tusaba Katonda alabe nga atuddiramu bakira abantu baffe bafuneyo essuubi ng'eryo so Amnesty kitegeeza pardon nti batuwa olukusa okusonyiwa ne batuddiramu natugamba nti butuufu abantu bangi nnyo kubanga siga nti honorary Ugandans bantu bangi nnyo abali wano abali mu mbeera ng'eyo buli omu gy'alimu n'amawanga gonna mangi agasinga so ne bagamba nti at least muddemu musobole okufuna status zammwe okufuna status ennungi ezisiriirigo bw'oba ng'obadde muno ng'osobola okubeera ng'odde wammwe genda without any fine osobola okudda ewammwe bulungi bw'oba ng'otuuseyo ewammwe ne bw'odda enkeera nodda mu ggwanga obeera bulungi nnyo okitegeera. Okay, kati katugendeko omukyala woman representative tukimanyi bulungi tuno tulinamu abakyala abamu bali mu nnyumba abalala balina emirimu gye bakola tumanyi nawo waliwo abakyala abali mu overstay kati nga ggwe waliwo groups zempulirako awo nga zirimu abakyala ab'omu biyumba babayita ba house managers njagala nga gwe n'abakyala obeeko obugambo bw'oyinza okunokolayo obuleetedde tuli ebisango mingi nnyo mu bantu abo badduse mu biyumba ate bali mu overstay biki ebireetera abantu abo okuva mu nnyumba ezo gye babeera bakolera ate okufuluma okufuna obuzibu obwo era baako n'obubaka buyinza obbawanga gwe n'abakyala. Sebo neyanza akakisa kompadde
ensonga gyoyogeddeko ngenda gyogerako nti bwe tuba tujja okukola wano eno tujja tumaliridde ekijja kijje era abasinga ogenda ovewaka n'ogamba ngenze kukola ekijja kijje naye weesanga nti bw'otuukayo waliwo ebitagenda bulungi nga omanyi ku mirimu ne weesanga nti omwana asayininga contract ya myaka 2 along the way ne wajjawo obutakkaanya wakati we ne mukama we kati ate abaana batono nnyo abalina obugumiikiriza okubeera nti basigala ku mirimu egyo kati bangi kati abali mu overstay naye ng'ate baali ku visa entuufu mu biyumba eyo ekibaleetera ekyo nti wano breakout we yebezeewo ne misunderstanding wakati waabwe obutagumiikiriza agenda toloka butolosi ave mu nyumba nga takanyiza ne bakama be passport agireseeyo okitegeera ate nga nebweru gyalaze talina wagenda tutandikira ovuki ne mukama we asobola omuteekako ekintu kyonna oba nakansolinga visa immediately nga amaze okudduka kuba batamuwadde ensonga ate abataddukidde mu mateeka kati bwagikansolinga bwafuluma ebweru n'omulimu omulala gwayinza ofuna ovuki beetaaga ebiwandiiko bye beetaaga passport kati ne boss gwafunye tasobola kukola kyonna kyayinza kukola nga talina biwandiiko ebyo ne wesanga nti agenda abeeramu eyo embeera yakugezako wano nawali nga talina byogera kati ensonga endala ereetera abaana abo okubeera mu overstay nti bw'ava gy'avudde gy'abadde akola babeera ne groups ezimu like eziba leading oba vaayo biki tusobola okufunira emirimu kati ne babeera mislead by abantu abatali authorized nti jangu nja kuyamba ne wesanga nti avudde eri ng'alinawo akasente akatandika naye ng'ate tekagenda mumalira kizibu kyayagala so ng'ate ne gyaddukidde tagenda muyambamu wa visa kati ne wesanga nti bali awo talina kyakusalawo n'abeeramu eyo embeera. Okay, kakati tuzzeeyo ewa chairman tugenda tujabulajabulamu abantu baffe nga tubateekateeka bagende mu amnesty eno oba enteekateeka eno gavumenti yataddewo nga bamativu chairman ogenda kukyogerako ne vice step ki omuntu zayina okuyitamu okulaba nga afuna pardon eno omuntu bw'abeera nga ali eyo ng'ali mu overstay ayina kulagawa kuba waliwo abaliyo nga tebamanyi ntandikirawa abamu bagenda ku embassy nowona nti ndi wano ku embassy amnesty nga tebanzigulira kati tutandikirawo osokonye nnyo omuntu agenda ku embassy agenda ku immigration alagawo agenda ku kampani ye tandikirawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abatuwuliriza hano ku Tawula TV Tawula Radio ne committee yaffe tusanyuse nnyo kubanga otukyazizza ate muganda wange akensuso era tovanga okwo tubadde naawe ebbanga ddene bannange mu subscribinga ku Tawula TV mujasooka konama ku YouTube n'okalikinga obenga owulira buli kimu ekiri updated kati ku nsonga eyo eya amnesty nga yotwogeddeko is a pardon kutusonyiwa batusonyiwa gavumenti yani yatusonyiwa abantu kyenkutira abannayuganda bonna kyekikwatagana ku bannayuganda ne kati saawa eno tuli ku bantu bewaffe kyova olaba twogedde na lulimi luganda siri muganda kati wenkola mistake bannange temukitwala bubi nnyo kubanga muno temuganda naye kangezeko okwogera oluganda olwogera bulungi nebisoko bibi otandise nobiteekamu kati tulina centers 3 mu Abu Dhabi nkutira bannayuganda temugenda ku embassy nti embassy yegenda okugiramu abscond nti ate ogende ku migration yegenda okukola bwekiti gavumenti yawo ne Abu Dhabi yateekawo centers 3 nga esooka eyo eri but they call them ICP centers. One is in Al Dhafra. Al Dhafra ye western region. Yes. Kubanga jukira yo Abu Dhabi erimebi ebiwaye birungi ngesatu. Tulina Abu Dhabi the central. Nitubeera ne western region je bayita Al Dhafra. Yes. Which is like 2-3 hours okutuukayo. Netuba Al Dhafra ye comprising amu Liwa. Wale ekifo kibayita Liwa. Yes, yes. Nga ngogenda ku border ya Saudi ne Abu Dhabi. It is very far from here. Netuba na lane na is part of Abu Dhabi. Yes. It's part of Abu Dhabi. So aba western region muino kugenda mu kifo kyebayita Al Dhafra. Eyo bajja kuwa center bweri. Netubeera n'ekifo kyeta Al Makam. Ekyo kiri alane. Alane, yes. Netuba
ne Shamha in Abu Dhabi eyo gye bayita Swaihan kati ebyo centers osobola okugenda nobanga ofuna information ekwatagana ku Amnesty teri kifo kirala olina okugenda awo ogenda mu kifo kirala it's up to you okusinzira ku information gye nafuna from the website ebyo bifo byengambye mu Abu Dhabi byolina okola ki okugenda ku teri kifo kirala. Okay, Vice njagala nawe otandikirawo omuntu nga agenda for Amnesty biki byoyinza omugamba byalina kufuba nti agenda nabyo nga o atandika. Okay, neyansiza tuli kutawira radio tawira TV ndogere lusoga oba no lusoga ja kutabula mukaawo ng'omaliriza. Okay, ndi mukyala musoga. Procedurally tuli supposed okubanga following Emirate che yakuwa visa. Yes. Wajifunira Sharjah, wajifunira Abu Dhabi, wajifunira Dubai, Emirate chi. Yes. Kati Emirate ejo concentrating amu ngokola ku nsonga za Amnesty. Kansokere kubana abasinga obungi. Soko nindeko katonaawo. Yes. Singa mbeera ndi najifunira Dubai ne mbeera ngoba ate kati nkolera ndi mu Abu Dhabi. Sigenda mu Abu Dhabi ngenda Dubai je nafunia visa. Yes, ogenda Dubai ekigata Emirates season nga passport yo yabula. Kati oyagala certificate of lost passport. Eyo sobola gifuna Emirates yonna ku typing centers ezasalwawo government, federal government. Genda maso. So kansokere kubana nga yabuza passport wakati bebasinga obungi ze cases etufunye. Passport yakubulako wajireka mu kiyumba wonna togirina naye ate oyagala either oyagala kugenda waka for this amnesty abaana bano ng'oli ku how to go about this amnesty osookera ddala n'ogenda ku respective places oba ezo typing centers eziri gazetted for amnesty n'osooka n'ofuna certificate of lost passport. Yes. Certificate ene ekuyamba ki nti wali mu kuyitawo basooka gikubuuza kuba tolina passport so namba ebeera ku gundi eyo nga onaabeera ne ID number ku certificate of lost passport kubeerako namba eyo gye bagenda oteeka mu system oyitewo but with other documents so certificate eyo olina okugifuna representing a passport then woba omaze ogifuna ofuna what we call outpass. Yes. Anyway, certificate eno ya 57 dirhams woba oli mu Abu Dhabi. Era ogenda ku typing center eyo wali eri ku immigration ya Abu Dhabi. No gifuna oba ku Tashil oba ku other gond centers, typing centers. Woba mazo gifuna no funa outpass. Kuba odai wakati olina passport. Yes. Kati outpass eyo mu Abu Dhabi it is 50 dirhams. But it varies in other Emirates. Yes. So woba maze kufuna outpass eyo then nojja ku Uganda embassy nofuna emergency travel document kati ezo documents esatu woba ozirina awo no ticket olina okubeera nayo in advance olw'okuba nti zeerega bbeeyi kati twogera ku muntu oyo ayagala amnesty nga ayagala kudda waka ayagala kudda waka ate tolina passport ate oyagala amnesty ekuyambe. Yes. So documents zino mazo zifuna zonna ticket ogirina awo ng'ogenda by the way chance togeddeeko nti document eyo gye bakuwanga outpass ekuyambako within the first 10 to 14 days only. 10 days weziba ziweddeko it is expired. Okay. So olina okuba ng'oguze ticket yo prior nobeera nayo bino balina ne bikwanguyiza awo ng'ositula engugu yo ng'ogenda. Okay. Then katwogere ku bana abaana ng'ayagala kutereeza biwandiiko ayagala kusigala already alina passport ye kyesayogeddeeko wali nti eno certificate of lost passport tekoma ku kisaayo wano kuyamba kufuluma ne woba otuuse e Uganda tebakutwaliriza nnyo kabanga kawanvu kunoonyerezaako lwaki yabula lwaki kino balaba ku eyo era oba olina ogitranslating okuva mu Luwarabu nedda mu Luzungu. Okay. Kati tulina Emirates ezigaba ng'eriko both kati nga Dubai egigaba eriko Oluwarabu n'Oluzungu eyo it's fine ogisanga mu Luwarabu lwokka teeka mwaka sente bagitranslating ebeereko n'Oluzungu olugendo oyamba Uganda. Yes. Bakolere passport mu bwangu. Okay. So kati tugende ku category y'abaana endala nga balina passports already naye balina zi abscondi balina fines za immigration balina overstays bagala kutereza biwandiiko. Okusookera ddala omwana ono aba alina osooka agende afune sponsor. Sponsor yagenda muyambako okuba nti applyinga visa ye.
kati wanaba mazofuna eno visa application ajja genda ku typing center ezo zalondebwamu agendeyo ne gundi ne contract eyo already contract ye neberamu information yafa ku sponsor we neberamu ne gundi ye so kati awo ne passport ye agende nabyo ku typing center bajja kumujjiramu abscond kati awo na application eno already jalina aberenga just akola change of status then oyo aberenga afuna visa ye nga kiwedde yes senior mobilizer advisor mndoza waliwo omwana nga ali ku visit ate nga naye yali agadde either okufuluma oba okuregularize nga naye ate gundi system yanjawulo nga abadde ku visit visa gwe njogeddeko wano nti afunye sponsor akoze eki abanga ayina already gundi employment visa nga gye yaliko n'afuna overstays ezo kati ono ali ku visit alina ate we yeetaaga ogenda ku typing center n'afuna kye bayita certificate eya fingerprints okufininga fingerprints ezo kati certificate ate gyatwala eri ku typing center ne Soihani waba wa Abu Dhabi oba ku center zino omukulu zayogeddeko waba Dubai era atwala ku respective like a will neze zikola mu Dubai and Amar center then era wabeera wa Sharjah different gundi zile waliyo different typing centers kati onagendayo ne bajjako fingerprints kati fingerprints zino wazi we bazijjako awo nga asobola okufollowinga procedures ziringa wensogeddeko kati tugenze wa mukulu senior advisor tulabanga waliwo abantu mu bitundu byaffe ebyenjawulo ng'oba oli awo bagezezzaako ate okumisleadinga abantu nga babawa information ekyamu eyinza okuba nga si nkyamu naye nga baagala kufunamu bali mu business olina promising omuntu nyenda genda kukolera visa naye ng'ekyamu zima tagenda mukolera ki tamugenda mukolera visa abalala babaleeta kuba tubadde ne ku nsonga eri nti abantu baaki bali muno nga balimu illegally abamu bagamba nnyo ku nsonga y'aba agents ensonga y'aba agent eyo nga gwe senior advisor oyinza gyogera koota baleese batya abantu okubeera nga bali muno nga balimu illegally balina kye bacontribute nze oba tebalina sibo bale nnyo naye ndowooza agent ali illegal he is not an agent tubayite tutyabo tubayita abayayi tubayita abafere agents mu lulimi olwewaffe be bayita abafere kubanga ndowooza twajjawo ekigambo kya agent kubanga ba agent aba ne company already nga ali registered with the company okubeera nga aleeta abantu okuva e Uganda abakozi nga baleeta muno yo yabeera agent omutuufu kati waluma no bayita watukoyise bakayungiriza kiganda bakayungiriza alina omulimu agufunye gye baguli nagamba ngulina nefula ng'okugwe be basinze obungi wano kati ndowooza era sebo nja kukomeza chairman wange nti ensonga ezo abadde azikwasiza maanyi tubadde n'abantu bangi nnyo abadde baleeta emisango egyo mu ofiisi ye ne tubakolako kabamu ne tulaba nga tubakwasaako abo ba fake people ababba abantu ku sente ezo tubasobola okubeera nga tubakwasa olumu amaanyi ne baleeta sente ezo n'abatutte passport z'abaana ne bazikomyawo so abantu bamwe bali so nja kugamba nti yenna Munnayuganda oli eyo ng'odiringa n'omuntu at your own risk so si kugamba nti omuntu oyo ali ligo nti ali mu mateeka atunda emirimu obaagire wabula odiringa naddaye ng'omuntu era oli waddembe ogenda n'okukubira poliisi ng'olipotinga omuntu oyo kubanga aba akubbye kyekisooka anyway ffe kati lwaki mujje waffe eno mu community yaffe kubanga twagala bannayuganda abawamu before going to the police that's why we come out etutuuza oyo omuntu oyo naawe netulaba nga muzaawo enkwatagana ennungi inikasi senga aba aganye okukwatagana naawe obulungi nga tumuteeka muki poliisi so naye nga abantu abo bo bangi mwe bali mubeegenereze kubanga bo bonna gye bali bangi eriyo abeeyita ba agenti ba maids bano ba agent musumanya nti ntunde emirimu biki bayaye ababafona bayaye so gwe Munnayuganda ali eyo so ko noonyereze muntu kigodiringa naye
okubeera nga akusuubiza emirimu egyo. Okay, kangendeko wa woman representative ku nsonga y'aba agents. Wateka kubanga oyinako information joyina okubulya ku banna Uganda oba okuba wabula oba okuba advisinga. Kyogereko ku nsonga y'aba agents abo. Ensonga y'aba agents ebiseera ebisinga ngendera yitira nnyo kusaidia y'abaana abakola mu kiyumba kuba basinga ennyo okugifeesinga. Nti omwana no baba badde ngali ku visa ya mukama we bwe gwako olusinga tayagala kudda mu nyumba eyo anoonya wa walala wayinzo yita okubeera nga omanyi bw'obeera mu kiyumba emyaka gye ebiri olaba banno bali outside jobs ezo olaba nga bali living a life ennungi kati noyagala naawe ogezese ku egyo emirimu naye ate bw'ovaayo nga toyina like information entuufu eri wabweru eyo ofuniramu ensobi kati bwekigira nti omwana ono ava mu kiyumba ng'oluusi ali traumatized n'agwa mu mikono gya fake agent okitegeera n'amusuubiza ensi n'eggulu n'amusuubiza nga bwe ngenda okufunira omulimu ngenda kufunira like omulimu nga gukuba salary ng'awerako ogenda ba oli wabweru ofuna weekly off byonna n'abimusuubiza kati n'amala omuteeka mu trap eyo n'alyoka amukuba ku mutwe akasente n'akaluma ate nga n'omulimu tagumuwadde okitegeera then ensonga endala nti abantu abamu balakinga oba information entuufu ku bantu abo era nga muco yensonga lwaki nti kati akakiiko kaneno ke mwesiga abantu be mwalonda tuvaayo ne twogera ku bintu bino bw'oba ovudde mu kiyumba oba nga tonna kansolinga ku kampani gy'olimu think twice muntu gwe ngenda okuggyako ki information entuufu eri ku mulimu gwenjagala look for the authorized people abali meto kola omulimu ogwo okitegeera kuba tulina wane n'abaana bannayuganda nga balina zi company eziri registered abakola visa okitegeera nga amannya weegali tulina Madam Shams events owa business mutuukirire okitegeera so kati tubasaba mutugoberere naddala ku mukutu ogwattawira ku YouTube kweguli mu subscribing mubeere nga mufuna notification ku buli kye tutaddeyo ekikwatagana ku community. Okay, kakati njagala kumaliriza ku nsonga eno tugenda kuwummulamu naye nga tetunaba kuwummulamu akantu abakulu bano ababiri bano chairman ne vice we ku nsonga emu kuba agent kansoke na vice nsonga emu ku agent ne chairman tuwummulemu ate tumanyi tugenda kubeera nga tugenda ku nsonga ya conversion nyabo vice bako kyoyogerako kuba agents bakoze kinene nnyo kuba Uganda okubeera mu overseas nekira mubawoye kwa credit kuba ndowooza waliwo ba agent abakoze obulungi ne bafunira bannaabwe emirimu ekyo nakyo tuyimuyisobola ekyogerako naye ate abo abakoze ebibi nabyo mubeere nga ate nabyo mubikola ki mubyogerako nyabo. Okay, ntwala omukisa guno okusooka okwebaza aba agents abo babadde mukono omutima ogw'ekizadde nti omulimu agulanga gye guli watuukayo nga bagututte era still afuba omwana ono n'atalya akasente ke nga tanaba kumufunira mulimu mulala abo gye balinga 2% kati the 98% ba agents ate bo nsaba nti mukama abakyalire olw'ensonga tebakomye butafunira abaana mirimu naye babaleeze embuto babasiize ebirwadde babakozeseza nga bakyala baabwe or in the name of taina wa kusula ate amaze ovaayo mu kiyumba yamusuubiza waliyo omulimu amaze okumusula mu overstay omwana talina kyakulya kati ye small god we wayina okudependingako in everything so wamala namudampinga namublockinga nabeera nga alidde akasente ate naye nalaba obwereere bwe abo nsaba mukama abatreating mu ngeri ey'enjawulo before judgment day ey'enjawulo chairman ku nsonga y'aba agent wunzikaawo munnange ekikwatagana toyanze agency yo Tawera Radio TV n'aba executive mwena abali wano mwebale kujja kugusa nsonga eno bannange mulaikinge omusubscribing ku Tawera TV mukonemu akagalaawo tuwagire muganda waffe tulina okwewagira nga ffe Abannayuganda aba fake agent bano general zembayita ba fake oba abafere batuletedde obuzibu bungi nnyo naye bukya batulonda tugezezaako ng'akakiiko buli omu mu kitiibwa kye ne community n'aba balala batalenti si balonde naye tukolaganira nabo tetukolagana n'akakiiko kokka naye tukolagana n'abantu ababulijja ba community abatuwa information era tubeeyanza nnyo abatutusaako information naye kyenkutira Abannayuganda let's try to follow the legit companies
oba oyagala ekintu kyonna oyagala wadaba naddala bakadaama munansonyiwa okozesa ekigambo ekyo kadaama si kigambo kibi nezo tutwala bubi. Be proud of your job. Ekisookera ddala ng'omuntu sanyukira omulimu gw'okola. Be proud of what you are. Wona asanyuka ekyo Katonda ajja kukusasulamu ekisinga obulungi. Kati nze nasookera mu security. Wendi si we nasookera. But I was very proud era nga oli wambuza okola security ye ginkola. Ne Mukama yampa nevaamu. Sale sisobola kuvumirira wa security. So njagala buli Munnayuganda temunyoma mirimu. Use that job as a stepping stone to the next job that you may want. Naba ba fake agent, mulima fake agent abakola amazima nabo. Mukama tusaba abagumye abongere ki okubanga bawera n'obuvumo obukuyamba abantu. Ninkuutira Abannayuganda abajjano ku mirimu. Oba oliro yagala kukyusa omulimu. Tulina komiti yaffe wano gye mwalonda. Si yokka nti ffe yokka ya Abu Dhabi yokka. Buli emirate erina chairman ne executive yaabo. Bw'oba otuuse mu community yonna fubaako okulaba nti weetanira okubeera mu community y'Abannayuganda we babeera bonna. Bakulembeze abalimu batuukiriro babuulire ekizibu kyo nti njagala kukyusa omulimu. We shall advise you nga bakulembeze. Ne bonna agwa ku bantu abali wabweru nti mukwano gwo agenda kumisiriidinga. Neze kale kyensaba enamba yange eri 050 1986 121. Oli free okunkubira essaawa yonna Omunnayuganda yenna tubange tukwasaganya. Sigenda kuwa sente niye ngekuwa magezi. Yes. Kubanga ojja kuddukira nti community tulina sente tetuzirina. Kino kisookera ddala ekintu kye tukola kyanakyewa. Is it am I correct? Kyanakyewa. Tetusasulibwa naye tumanyi Mukama Katonda ajja kutusasulamu ekisinga obulungi. Era n'abaana bonna be tukola nabo bantu balungi batuukirire yogera nabo bulungi. Ate ekirala muli bakambwe. Ekyo nja okwogera amazima. Abantu atoze no oyagala bweddamu ate n'okambwala. Bannanga banatuuka kaneko. Ate bana abava Uganda abantu babalimba nnyo. Uganda they are legit companies. Try to use legit companies. Kimbatanira na wano mu UAE tulina companies zaffe. Eziri tulina wano Kampala Katale, tulina no West Bay, tulina Shams in events, tours and travel. Tulina company nyingi Abannayuganda mugezeeko kuwagiragana bannange. Buli omu asikomuguwa azawaki wawe. So byo Muganda wa. Okay. Kati tugenda kubanga tumulamu ate tugenda kubeera nga tukomawo n'ensonga ya conversion Bannayuganda bagitegeereko. Njagala okwebaza okubeera nga muwuli badde bawuliza balungi bututambuliddeawo nga twogedde ku kigambo kya Amnesty era nga tusembayo nga tubakubiriza mu mwenda Bannayuganda abaleeyo ng'olina empapula zo teziri bulungi tereza status kuba wooli awo Amnesty eno ng'ewedde ate ebintu bigenda kubeera nga ate bikalubamu nnyo. Johnson Sengendo tumulemuko tugenda kukomawo katono temuva. Tawera Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza ebyobusobozi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawera Radio ne TV amazima we gafa. I come from the black, yellow and red, symbolizing a beautiful nation. Owuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima.